Jo tusaka engalo nebaza Katonda nti zikyakubira enduru nga nange bezikyankubira kuterevu kulisa mu program evuddeko kati ntuse ne program amaaso ku ggwanga nkyaza abantu abenkiza abenjawulo ne tupaganya ebirozo ku bice bigenda mu maaso mu nsi yaffe mu ggwanga lyaffe mu kitundu kyaffe ne tusobola okulaba embeera bwetambula nga bulijjo omwanjuzi nze Stephen Dunstan Busulwa ni muzzukulu wa Namwama akwagaliza ebyo byonjagaliza ndi ku BBS Telefina nga tuli ku Masengere omwali ogusooka ku Bulange njagala kwebaza Katonda nti bulwadde bwa COVID-19 bugenda bukakkana naye nkukubiriza okwongera okwambala masiki okukozesa obulagala bu sanitizer okwewala abantu abangi n'okugoberera ebiragiro ng'abasawo batulambika okusobola okudda mu mbeera ennungi. Eggwanga lyaggulwawo naye kiri ku ggwe nange okulaba nti tusigala nga tuli babuvunaanyizibwa nnyo nga bwe nakutegeeza akawungeezi ka leero nkyazizza omuwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda era ng'ono Lieutenant General Proscovia Nalweyiso kawadde kayise nga tetulabagana naye tumufunye era tumukyaddeko wano ku ofisi ye tubaganye ebirowoozo mu ddakiika zino ze tulina ku biki ebiri mu nsi yaffe Uganda. Afande nkwaniriza nnyo ku telefayina nsaba olamuse kwawe. Nange nkwaniriza nnyo kwebaza okuba ng'osobodde okutambula n'otuuka wano. Njagala okulamusa ku bantu bonna ababadde baludde okundaba BBS ne mbasaasira bonna ebizibu bayiseemu naddala okuviibwako abantu baabwe waliwo abaviibwako abantu baabwe mu byabomu waliwo abaviibwako abantu baabwe mu bya COVID kitalo nnyo. Katonda yawa era yajjawo nga bempulya bakyogera. Njagala okusaasira abo bonna balina abalwadde Katonda bakwatireko basuuke nange n'omulwadde n'abalwadde abali ku bitanda Katonda atukwatireko basobole okusuuka. Neebalizaako abafunye ebirungi mu bulungi Katonda abayambe babeere nabo. Abafunye mu bubi abafunye mu bubi no Katonda yamanyi naye kibi nnyo okuddira ebintu by'ofunye mu bukyamu n'obiteeka mu baana bo. Afande Proscovia Nalweyiso Afande gyevuddeko twajaguza emyaka 36 ng'eggwanga nga NRA ekutte enkasi y'eggwanga Uganda ng'omu ku balwanyi oli mumativu nti ebyabatwala mu nsiko bituukiddwako oba binaatera okutuukibwako oba waliwo ebituukiddwako waliwo ebikyalemi obufunze. Omanyi waliwo ebituukiddwako bingi naye nga ate bwe twayingira si bwe tuli kati kubanga ti population yeeyongedde obunene kizibu nnyo okugimatiza nga bwe twali tulowooza nti tujja biddusa ku speed naye ndi mumativu ku bikoleddwako ate nze ndowooza nti baneeyongererako kubanga kati NRA mu mwaka ogujjako ddamu ejaganye bwe tunaatuukiramu ogwajja kubaako ebyeyongeddeko ndi mumativu. Ate naddala ekisaawe ky'olimu ky'owabula president kizoga ebyokwenda n'obutebenkevu bwogerageranya bwe byali. Ndi mumativu nnyo bwengerageranya bwe byali ne bwerikuti neŋŋamba nti jeshi la wananchi limefanya kazi. Eggye ly'abannansi likoze omulimu gwalyo okusinziira nga eggye lye twasangawo. Ate ekisinga okunsanyusa ennyo nti eggye lye twasangawo tuli nalyo. Twasangawo tegeeza amagye ge twasangawo ge bali bayita UNLA simanyi ani bonna tuli nabo. Ekyo kinsanyusa nnyo okubanga bonna tuli nabo basobola otwegattako ng'ate ffenna tutambula bumu ne kitulagira ddala nti obukulembeze bwe bwonoona amagye. Abawabula gavumenti bo tebalaba makulu mu kujaguza buli kaseera 26 January era nga bulijjo abawabula gavumenti naye ndowooza abawabula gavumenti yonna mu nsi yonna babeeranga debate z'omusomero amazzi n'omuliro. Oli n'ayogerera amazzi n'ogamba Katonda wange ne bwe basiina muliro amazzi nsobola okubeera nabo. Oli n'ayogerera omuliro n'ogamba ne bwe mba siina amazzi nsobola okubeera n'omuliro. Debate ng'ezo mu masomero tebalaba misana naye ekiro balaba. Kyekinsinga okunsanyusa nti abawabula gavumenti emisana tebalaba naye ekiro balaba. Lwaki Afande olowooza mu kabanga kano abamu be mwajja nabo bavudde ku mugendo mpola mpola
olwanyi tutandika Dr. Kiza Besigye General Gregory Mbishamuntu General Deputy Nyafuza abe tumanyika aba high ranks ne bali n'abatonotono Busulwa ekirungi nti bagenda ne batabakwata ne babeerayo ne batabatta ate ekirungi bagenda balitayalinze kubanga amagye tosobola genda mu byabufuzi nga tolitayalinze naye bagenda balitayalinze nga tegye balina okutuusa kati okuva le bavaamu tutambula nabo ne bwe tuba tufiiriddwa mu magye waffe tuziika nabo oba si mu magye mu Luganda ng'afudde tuli nabo ne bwe tusisinkana tunyumya kyekirungi naye ng'omuntu waddembe okugenda tewaliwo gwe bagana kugenda bw'awulira nga kyeyandibadde asuubira si kyafunye asobola okugenda naye nga birimu enjawulo nnyingi manye bwe twali tuyingira nze nagamba bwe nali nyingira nalina ekirowoozo ekiddayo okuwolera eggwanga bwe sakkirizibwa senga nali sirinnye okukyama kino n'ejje lino nandibadde ngenze kubanga nali ndooza nsobola okuddayo nenkola revenge kati ekyo nakyo kiyinza okuleetera omuntu okuvaamu waliwo abantu baali basuubira ebintu bingi nze nakugamba bwe twajja nina ennyumba gye nayingiramu eyo yali y'abayindi nendowooza mwalimu amagye gali agavaako abamu abadduka bali bagenze ne badduka ne bagenda oba Sudaani oba Congo nenjiyingira bwe baŋŋamba ogivaamu ekyo nakyo kiyinza okunyiiza nenvaamu buli muntu alina ebizibu bye abamu ne beekwasa ne bagamba mbu bye twagamba si byebyo naye batuufu kubanga bwe twatuuka wano ku nsonga 10 twayongerako 5 ekyo nakyo omuntu ayinza okugamba ffe twagira ku 10 lwaki mwongerako 5 baga 10 mu 10 ezo nga tuyongeddeeko tebitambula nga bwe byalina okutambula ate ekirungi gye bali babitambuza kyekinsanyusa tebana bitambuza mu position bw'osobola okubagamba tewaliwo kubanga akati bw'oba ogenze ne weesimbawo n'owangula akalulu n'ojja mu paliamenti kiba kitegeeza otambuza ezo 10 oba ozitambuza kubanga abo bakozi ba gavumenti kubanga kati abo boyogerako balina ababaka baabwe mu paliamenti ababaka bali mu paliamenti nze mbayitanga abakozi ba gavumenti kubanga omusala gwe bafuna buli kintu kya gavumenti emmotoka ya gavumenti gye batuula wa gavumenti kati nze ndaba nti batambula naffe era bakkiriziganya n'ebyo byetugenda nabyo naye olw'okuba nti omuntu bweyagala ogye mu buyinza 5 bwe giggwako n'ogamba nti ate kati nkomyewo ndabe kati bw'oba kuwangula n'oddayo nze ndaba batambula naffe era njagala kubeebaza batambudde naffe okuggyako abo abakola ebitaataaganya ababeera ku opposition nayagala okuleetamu ng'ebyobutemutemu obanga okugamba nti gavumenti tujja gijjako oba tujja kukola abo bokka bennenya naye bano abalala si balabako buzibu genda ovuganye webiba biganye komawo wangulwa uddeyo otuula okola ebibyo maaso ku ggwanga program BBS Telefine Buganda Broadcasting Services ye General Proscovia Nalweyiso nze Busuulwa njagala kujjukiza Ssaabasajja Kabaka yasiimye okuggalawo empaka z'emipiira z'amasaza finals wawonga 5 March 2022 mu kisaawe kya St Mary's Stadium wali ekitende okuyingira kujja kuba mitwalo 2 VIP mitwalo 5 wekula agenda kubinkana ne Buddu emipiira gy'amasaza 2-2 mugumu weteketeeke njagala kujjukiza n'amasomero ga Journal Schools bawa ebyenjigiriza bya mutindo nnyo balina amatabi 2 main campus eri Bombo Kalule balina Journal Nursery and Primary School ne bawo ne Journal Secondary School campus endala mu Kampala eri Kabalagala gendawo abaana basome kuba ku simu zino 0753 059 709 oba 0779 930 943 Journal Schools. Afande Proscovia Nalweyiso president w'eggwanga mu address zimu zazaakola mu biseera biri nga tuli mu COVID waliwo yakkaatiza ekigambo obugolera otya Munnayuganda otulugunya otya Munnayuganda tuyinza kubugulira Munnayuganda banaye musemu abantu ekitiibwa nawandika ddambaluwa nga mbalambika aba security engeri gye mulina okukolamu naye afaanidde okutulugunya abantu kukyagenda mu maaso mu poliisi mu magye mu makomera ekirungi nti mwogeranye ebintu nga temulina bwino kyekirungi kyammwe
omanyi abantu bayogeranga abantu mu bino ng'ebyobululu agenda ku kyalo n'ayogera n'agamba nti wano tewali luguudo naye ng'abantu ku luguudo kwe batambulira abantu ne basalawo naye kibi nnyo okwogera ekintu nga tolina bwino kibi nnyo kubanga zino radio zigenda wala oba tv abantu abaziraba bangi bayitiridde okutulugunya abantu poliisi ab'amagye oba naki ekirungi kya gavumenti eno nti oba otulugunyizza nekitegerekeka okukwatibwa era nonyonyola era ffe kyova owulya nga tubasaba mutuwe bwino bwebyo bye mwogera so si muntu kujja ku tv n'agamba bantulugunyiza nga bonolaba oli yasiba bandage ku kono ate nkera n'asiba ku ddyo kati gwe n'otambula n'ekyo naye ffe twandyagadde nnyo bwino okutegeera ani gwe batulugunyiza ani gwe bawambye era wa naye nga si kwogera bwogezi nga okiwulidde ng'oli yakyogedde naawe n'otandika okyogera nze bwe ndowooza kyandituyambye nnyo waliwo kati ng'ababaka bano waliwo eyalaga ekigere mu kooti honorable Segerinya Muhammad n'agamba naye mulamuzi nyamba ati sinkyusiza ekkomero olaba wano akyendiko kizibu nnyo naye nga nga naye mukomera gye bamugye eriyo n'abalala bangi nga tebalina bigere bwe bityo kati weebuuza ekigere kya Segerinya bw'oleka awantu wonna wonna awalala n'ogenda mu kigere wansi eyo kibi nnyo okubanga Segerinya ekigere kye kyali bwe kityo naye nze sirowooza nti kwali kutulugunya sikirowooza era sirowooza nti naye kennyini kigere alina bwino okumutulugunya kubanga okutulugunya kuba kulabika kye bayita okutulugunya kuba kulabika naye ekibi okuba nti mutabani wange ekigere kyali bwe kityo naye bw'oba nga oli musibe osobola okwogera ebintu bingi okusobola okufuna simpasi ey'okkuta oba ey'abantu okukwatirwa ekisa naye bw'oba nga bakusindikidde omuntu mpolampola weesanga ng'oyogedde nti banne tebantulugunyangako naye nali nina ekigendererwa bwe kiti naye nze simanyi oba ddala kutulugunya ddala saagala nze kwogera kintu kye siinaako bwino Segerinya nange namulaba nga alaga ekigere naye saagala kukirumiriza ng'ekituufu kyayogera kubanga gyali kati weebuuza Segerinya nga gyali okujjako nga ayina kye yakola oba omusirikale ate n'omusirikale gwalina kyakoze okumunoonya eyo mu kigere wansi nti kyabatulugunya kikwewuunyisa Uganda erina ebintu byayo ebisesa Afande Nalweyiso gwendi naye afande waliwo abantu abakwatibwa nga bateeberezebwa kuza emisango egy'enjawulo mu makooti akalu kagenda okutuuka nga katuuse ne kati waliwo bakwatibwa nga bazizza emisango naye waliwo ttooka eriwo omu ku babaka ba opposition NUP omuyita Dr. Bedi Bwandika alese ekirowoozo n'agamba bannange abaana baffe bali mu makomera bavundirayo emisango abamu tebanawe babeiro nsaba tuteese ne gavumenti abaana abo osobola okulangira gye bavaayo abamu ne bamulumba ab'ekibiina kye n'aba opposition abakiwagira ne bakiwagira nti muteesa naki muteesa lwaki afande ndowooza yeri etya ku nsonga abantu baba nga bali mu makomera nga bali mu kooti tebibeerako kuteesa naye waba nga yogera nti waliyo abantu bali mu makomera nga tebagenda nga mu kooti ekyo nsobola okukiwulira naye omuntu waba ali mu kooti tewabeerawo kuteesa omuntu gwe basalidde yabeerako okuteesa naye omuntu waba nga akyawozesebwa kizibu nnyo okugamba nti mugenda kutuula ne gavumenti okusobola okulaba nti abantu abo bateebwa naye bwe baba nga gye bali nga tebagenda nga mu kooti nze tebawebwanga beyiro tebaapiyalinganga awo Abedi Bwanika muwagira era siraba nsonga lwaki bamulumba sikiraba lwakuba mpozi yayogedde misana abalala boogera kiro abalala boogera kiro waliyo aboogera ekiro kati ono ndooza ekyamukoze obubi kwogera kuvaayo emisana ekirowoozo kirimu amakulu ng'oggyeko ky'ogambye nga bali mukozesebwa n'okuteesa kirungi ate lwaki nga si kirungi eno gavumenti ezeeteesa n'abantu nze ndala abantu bangi nnyo benteeseza nabo bangi eriyo n'agamba nti naye wandituyambye noyogerako ne muzeeyi bwe ekiti muzeeyi nakkiriza n'agamba mumuyite njogere naye wadde opposition nayogera nabo kuteesa tosobola kubeerawo nga toteesa
Abedi Bwanika muwagira naye bali nabo tebamuwagira emisana ekiro bamuwagira nze kyemmanyi tebamuwagira nja kuwakanya ku ekyo ampuliriza nandaba kampulemu dakiika emu nje obulanga oluno tukyagenda mu maaso n'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkezo Afande Nalweyiso.